Omusirikale w'eggye lya UPDF oba eggye lya ggwanga avuddeyo n'alumba General Salim Saleh n'amugamba nti singa anaaba tamuwadde ssente ze balinde ekiddako byonna byonna nja kuba nga mbikutuusaako. Ate obutambi bweyongedde okuba nga bufuluma ng'omugenzi Jjajja Chuli awoninga dayirekita wa KCCA. Bingi nnyo bye tulina mu bujjuvu. Ate munnange waliyo avuddeyo ate nayisa mu principal egaali ng'agamba mbu abuusa ba foot soldiers. Byonna nja kubanga mbikuwa wanino mu bujjuvu. Ate omukyala Honorable Shamim Malende alambuludde n'alaga n'essanyu oba oliyawo n'essuubi ku ekyo ekyatuuseewo olunaku lw'eggulo okuba nga bakutte ku nkoona abadde akulira ekitongole kya KCCA. Bw'atyo n'omukulu Erias Lukwago naye agamba essanyu ly'alina lyamwoki wagonja. Byonna byonna nja kubanga mbikutuusaako awaawo mu bujjuvu. Naye gwe weeyongera okuba nga weekumira ku NCK TV ab'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Bingi nnyo byennyina bye ngenda okuba nga nkutuusaako nnaku olwaleero. Tutandike n'omujaasi wa UPDF awanda muliro nno era si musanyufu. Mukambwe alayidde nti singa banaaba tebamuwadde ssente ze tombuuza oba zaaki. Wuuno tumuwulire. Mwali baavu twajjano nga mwina Lugabire teri atya Nsekere buli omu munaku esaawa zino you are rich people, you have everything. Emmotoka mulimu za milioni 8 mwina lumu za ssente, mwina container za gold ze mwaje Kongo ziri mabega w'amayumba. Tusirise tubiraba bye mukola mumwoza abasirikale tebalina mpisa soldiers and discipline. Si esaawa zino mugenda n'helicopter ne babaziika. All of us we are going to be in that graveyard. Mukimanyi fera tujja kufa. Omuntu n'abatuka naga please why am I suffering? Mwe munyine mwambonya I came out, you assign me duty, I exposed mwine emizimu mu maje mitwale 214. Kirina mu office ava ankole. Aleta fruits ava ankole. Driver akuvuga ava ankole. Abantu boyina mu office ngaba meter assistant bonna banankole. Gwe sebo oli munankole. Byetwalwa na mu Northern Uganda. Mumanyi byetwakola. Twasalako essomero Headmaster omutwe tugosalako abaana bonna tubatwala mu nsiko. Where are they? Panaawo abaana baluwa. Ffe ekituluma kiri kimu mwatukozesa as puppets, as ng'amadaala. Olidde naye tulina okwebuuza mwe muli bulungi muzimbye muganya okuzimba ewammwe genda General Mbadi ali na butaka genda Jacob Asimwe ali busiika ewammwe mulizimbayo ddi. Bwe mwamagala kola n'okuddita. Let me tell you, anybody who plan to make any coup d'etat, amini giyakola lutwaji yakola you are in danger. Oide mugamba amaje gamwe amaje mugakozesa buli kye mwagala mugakozesa as machineries bafuna kitono. Olide mu Buganda wali emitwalo 8 buwanga wali wafe emigadde eri busula bukaba Museveni NRM oboti yali agenda kubatta. Olide yategedde nti olira why oboti nagamba those are Rwandese refugees muli bana Rwanda mugendaka Genosale mukwate sente ze nabasaba. Olide ate sinzenze kaba abana be mubonya bazadde abaana kitegeza nze abaana bange saa zino balinga batuju. Omuntu ne bajja bagamba twala baga tugende kugero ko Ronald yaluwa nti Ronald wali omusajja yagamba amututte kola ojja musanga Somalia ali mutarist. Why? Because such a acts zibatuyisaamu. Olide abaana abange omusajja yeta government yereta NRM gye mweyagayiramu bannamyalo emuwozambu bakoledde NRM bali luddawa ne tunako twekutte tetulina baganda bali mu majenti bajja tuyamba batukwateko banalweso batwegaana batuyita balalu batule bafu nalweso talina mwana n'omugwalabira talina mwana gwasomesa mukama yamukuba balayi yetazaala sebo ajja kubeera mu sister paka abere general kiche mwagala tukole ate singazaala singa alina omutima ogwo ekisiru ogwo okufuwala na buli omu. Nolimba president jita yafa gwe wanzita kati omuzimu gwe gwogera be babanga golodiwa ekisangani bagagga. Oide akasi yazo zonna bazizimbye genda wali simanyi Reno investment yukiseka abaseye bagagga. Tuli eri sanga tukupirika baleze excavator ziri mu kusima diamond golodi biki buleka nkubuyire ebintu bya Somalia obiraba buli awabera operation ya UPDF mfunirawa
buli awabera operation Sudan ebichi nfunirawa President Museveni atugamba tuwambye Kampala nsigaze otalwa abalalo President Museveni ngakimanyi panawa abalalo bali yerise bayina enguudo bayina kibichi tachakwata nkoni bonna bayina pistol President abagamba emundu keri bava mu ngalo mujja kudemu bone ate mugenda Kongo mwenna abantu babagala babo bali gulu batwala ante President wamwide naye abalalo bayitawo abalalo ara disaluwa abalalo batuka batya eggulu batuka batya namukola abalalo nente bayitawo bayine mundu bayina basoka letaka mobile money bakola ebitu nabiri uniform baba ne mobile money yabo bagizimba yo sibo ente zinyirira nali nakapiripiriti nenda benteza amayemba mawangu bayitawo kengere ngobudde kwenu nembuya zinintezani mpozajja foso zajjano ngama 13 netuza mama Janet ekaramoja enteza amayemba amawanvu mbuza mama Janet nembuza gine mitiani ya jizimba zino famu ndaje bya mama Janet nengende eyo munde eyo eriyo famu za mugo mwoganyirira eriyo muroka za state house zifukira amazi yusi oyira nayenga ne Museveni gi yalwanira enakaseke teri motoka ireta amazi mudwayo nezi ezifukira muwogo wa mama Janet kati bfe bajita tulikola mu gululembe gwani gwo mwana gwe bazadde lero kubanga anajja kufuga se gwe bazadde lero ozo sangane Kalugaba tajja kufuga wano kubanga tujja mubuza sebo Mr. Kalugaba President Sebo, do you know me? Njamujita musoke. Anti President Museveni yanko isanzena musimiranga toilet munsko pichi. Can you pay me mu ajja kugamba oyo mumutere kyasi. Mumutere. Ebintu nga si byangu ndowooza omwami muwulidde ayina ensonga ze ng'omuntu ate nga tuvuddeko eyo obutambi bweyongedde okuba nga buvaayo obw'omugenzi Chuli nga awoninga omukyala Dorothy Kisaka nti munnange saawa yonna awo bakugoba ebayigiriye Kisaka n'omuntu n'olira n'oyakalira bono bogas bagenda kugoba waawo Kisaka Museveni agenda kugobawo ekibuga kyonna abantu ne batandika okuwuga ne batandika okuloba abalala bana bagifudde biiki nti naye yajja tukulembera bagenda kugoba nze abantu banagoba mu lisafu mbamanyi bagenda bagoba abo bonna talina byakoze ingini Kisaka nakwagala nenzija ne ku office gwa ate ne weepalawuda no nenga kalira bannono omukazi alowooza Museveni ebyabiriko mbuno simanyi ingini ya direct bagenda kugoba obudde bwo buwedde bagenda kugoba nze nkubuulidde balina okugoba ye Museveni watyo he always cleans the closets. Bannange oyinza okulowooza nti omwami ono teyafa ate nga tuvuddeko eyo munnange abantu balina bwidde ku Donnasa era buno bamuleese naye nedda nga sina kutwala wa Donnasa tulabe Lord Mayor yagamba ki muntu assa ku kikowe nti mpulira nga nejjeeredde misango gyonna gye babadde banteekako nga bannema empindi ku mabega mpulira nga nejjeeredde kubanga nga nsabye nti banna nga nnwanye sinakusaba nga nnwanye mu bukulembeze tebakkiriza kwogera kigambo ayi naye munzikirize nti eyogerereko nga nnwanye n'abantu nimbaga bannange bali wano mu kitongole abamu bavujjirira ne bakansala bannwanyise. Oye mukulu Lord Mayor Erias Lukwago ateeka nkutwale wa Donnasa abantu balina obwino era wino bamujje ne bamuteeka wepo ku mmeeza oba bituufu oba nedda nze naawe ono ali mu kkomera ali luzira lwa kamanyiiro lwa busiru lwa bugwagwa na kwefuula kyatali. Bannayuganda omuvubuka ono bamuyita Nassa Doni Nassa muvubuka muto nga bwe mumulaba yafuna sente ze mu makubo engeri gye yazifunamu saagala kukimanya. Omuvubuka ono yagenda n'akwana akawala akatannaba kwetuuka n'akeebakako n'akasobyako ate nga yakabba ku ssomero. Abazadde basindika akaana kaabwe mu kisulo era Doni Nassa ono n'akozesa ensimbi n'aggyayo akaana ku ssomero n'akafuula kakazike. Bwe kaamala okusoba n'akagoba. Bazadde b'omwana
ne batuukirira omwana ne bamubuuza mu ngeri y'ekizadde. Omwana n'ayogera nti Doni Nassa ye yantuusa ku kino, naye ate n'angoba nti ye tasobola kumpasa. Abazadde baali beesobola era nga bayivu, ne batuukirira Doni Nassa ng'abazadde nga tebalina kigendererwa kya kusiba Doni Nassa. Ne bamugamba, Doni Nassa, oli muvubuka muto, wasobya omwana waffe, wamujja ku ssomero, lwaki temutuula ne mukkaanya? Kaakati omaze okumugoba ng'ataasobye, oyagala omwana addewa? Omuvubuka ono n'adda mu bazadde mu ngeri emanyiira nti mwe muli basiru, muli banaku, munjagalako ssente zange, naye sijja kuzibawa. Bwe mubeeranga mwagala ssente muŋŋambe bugambi nti nno mbayambe mbajje mu bizibu. Nze sisobola kwagala mwana wammwe, sisobola kuwasa mwana wammwe, nze nnina ssente, kaakati nno mwagala kunsibako kyana kyammwe. Nassa ejjooga eryo lye limusibya. Ate ye omuyimbi Big Eye avuddeyo n'agamba nti tayanukula bakyala oluvannyuma lwa Donizera okuvaayo n'aba ng'amukolera posti nti munnange weesonyiwe Eddie Kenzo. Starboss wagwan kiri kitya nkusazeeko wano wendi wasati empuuba naawe kimanyi ndowooza olaba emisinde gye ndimu mbanzire eno nzire eno era toba kuba gwe sandiyimiridde. Bwe bwakeeredde nga omukyala amanyiddwa nga Donizera maama w'abaana bo eyavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ekigamba oba n'apositinga ng'agamba nti buli omu alina olukusa okubiifinga Eddie Kenzo oba okumuvuma, but omuntu omu omukulu Big Eye Starboss tali meant, talina authority ekola oba evuma oba evoola Eddie Kenzo bwe yagambye. Yes. Ne anyway nze ndowooza nti ensonga z'abakyala era zandibadde nga z'abakyala ku bakyala, okitegeera. Era nze ndowooza nti kinyuma nnyo nti omukyala singa aba flexisinga na mujja we, okitegeera. Mukyala na mukyala. Omukyala na mukyala. Naye kati ate nange nga bwendi nti saagala nnyo nti abakyala mbawa nnyo ekitiibwa nga Big Eye, so saa nnyo ku exchanginga nabo, okitegeera. So kati ekyo ndaba nti bw'aba yagambye bw'atyo sirina nnyo kyakukyogerako oba kyakukyongerako. Bw'atyo naye bwe yakirabye. So ojjukira ekyokukugambako mbu kuba yagamba nti yakuyogerakokko naawe omuli okusindikira message wamu n'okwogerako naawe mu buntu weesonyiwe Eddie Kenzo. Anti bwe mala okugamba nti zino ensonga ndowooza era nga bwe ziri nti z'abasajja era zandisigadde zaki z'abasajja. So bwe mala okugamba nti omukyala either yandirinze mujja we, okitegeera, kinyuma nnyo mukyala kukaana na mukyala era ensonga z'ekikyala nga bw'ozimanyi, okitegeera. So tekinyuma nnyo ate omusajja kuba ate nga nziramu nnyo ki ng'omusajja oddemu omukyala. So that's why mukyewala, okitegedde nekize kitya nenkiraba bulabi, okitegeera. Kubanga mbawanyi ekitiibwa abana akazadde baggwanga. Oba olw'okuba munnaye mukyala oba yali ekisibo oba bamuzaalira omwana, ensonga lwaki like she's entitled okuba nga yayogedde bw'atyo. Anyway biibyo. So era saa tukigendeko nnyo kuba ndaba era onsimaasima kino kiri katukirabe bulabi ekyo. Kale yamani. Ate ye omubaka omulonde omukyala representing abakyala mu Kampala olunaku olwaleero alabikiddwako ku mpewo za Sky ng'agezaako okuba ng'alambulula ensonga naddala ezo zimu ku ezo ezaaviiriddeko omukulembeze w'eggwanga okuba nga akwata ku nkoona executive director owa KCCA. N'asalawo okusaakinga abakulembeze abali ku ntikko ya Kampala Capital City Authority. Ebirowoozo bibiri ki yessaawa nti omukulembeze yavuddeyo okugoba abakulembeze ba gavumenti
abatakola mirimu gye balina okukola? Okusookera ddala okuyimiriza abakulembeze bano nga Dorothy Kisaka ne banne kyekimu ku mitendera egyali gisuubira okuba nti gyali gyakolerwawo nga n'enjaga y'ekitezi yakagwawo, enjega y'ekitezi. So it is a good step. Naye tuligamba nti kirina okugaziwako okusinga ekyo. Tulina okugenda emabega ne tunoonyereza Dorothy Kisaka ne banne babadde bakolera mu mbeera ki. Kubanga bw'oba otunuulidde etteeka mwe babalondera, balondebwa ne baweerezebwa ku kanso babeere nga bakola. Balina gye baripooting ewa mukama waabwe. Kakati tulina okunoonyereza ennyo obanga Dorothy Kisaka bw'aba tannakola yeetaaga okusooka okwebuuza oba okufuna approval. Bw'abanga Dorothy Kisaka yawandiikibwa ebbaluwa ey'ekiteezi ng'emugamba nti abeeko kyakola, n'agamba bakama be namugamba ogira olindako, kiba kitegeeza abatali mu musango yekka, waba waliwo abalala abali emabega abatalabika wano abavaako enjega eyo okubeera ng'egwawo. So ekyo tukinoonyereze. Bw'abanga abadde acting independent, kizibu ky'okukkiriza kuba alina bakama be, ekyo awo tuba tusobola ogamba nti ali solidly responsible obulagajjavu. So ku ky'obulagajjavu ekyo twegattira wamu nti ekituufu ekyali kirina okukolebwa si kyekyakolebwa. Then ku kyokubiri, baani abaali balina okwapuruvinga nti akole nga bw'alina okukola mu budde, bwe baba nga baamugaana nabo tubajjeyo. So ekyo kyendaba. Ekyokusatu, okukyusa face mu Kampala tekigenda kusolvinga bizibu bya Kampala kuba tukirabyeko. Basooka ne bagamba nga etteeka lya KCCA terinnajja nti bannabyabufuzi ab'opposition be balemeseza gavumenti okukola ki, okukolera Kampala. Enguudo mbi, byonna bibi, ekibuga kiwunya, ne boogera ebigambo bingi. Era ne baleeta etteeka lya KCCA ne bagamba nti ekibuga gavumenti yagala ekyekwatiremu, ebeere ne executive director, ebeere ne baminisita, ebeere n'abalala bonna. Era ne baleeta Jennifer Musisi nga ye executive director wa KCCA. Bwe baamala ne bamuwaana nnyo nti akoze. Twagenda okuwulira ng'omukulembeze agamba nti ate yamwonoonedde obululu mu Kampala. Ogenda okuwulira nga Jennifer Musisi yeegobye ng'agamba bannange mpumudde. Twagenda okulaba nga balese ani Dorothy Kisaka onaabaddeko ne banne. Dorothy Kisaka abadde akaaba nti abadde tali well financed, nti abadde ebintu bye tebipushingibwa bulungi nga bwe bafacilitatinganga olumu Jennifer Musisi. So kiba kitegeeza nti bwe tuba nga tulabye failures olwedde ku bakulembeze ba KCCA babiri abaweerezebwa nga ba Idi, kitegeeza nti ekigendererwa gavumenti yali egamba nti kyetambulirako kijiremye okuba nti yeteekerera control yaki y'ekibuga Kampala. Ekirala, gavumenti ebeera ne ba ministers. Watulwa ba ministers babiri ku KCCA, minisita wa Kampala omukulu ne state minister. Waliwo RCC, waliwo abalala batuulaawo bonna nga baweereza executive. Kati ekibuuzo kiri nti ku minister ne executive director wa Kampala ani ali waggulu wa munne mu hierarchy? Era bw'oba ogoba executive director, tulina okwebuuza minister ye yakola mulimu ki okuloopa ebyali bigenda mu maaso mu cabinet. Bw'abanga minister yabitwalako mu cabinet ne bisuulibwa ttayo, kiba kitegeeza ne cabinet oba ne minister wa Kampala tuba tuba holding accountable. Tetukwata nti kyeso kya mbuzi tutukwate mu Dorothy Kisaka tukole ki tomukasuke. Wano tulina obuzibu nti wabeera waliwo ekizibu, ebiseera ebisinga waliwo asaddaakibwa, waliwo ssente ezabbiddwa, ani gwe tuba tukwata nti Nanduttu gwe tukwatidde mu kituli, Agnes Nanduttu tuteekeyo oyo. Naye nga bw'ogenderera racket ojja kwegendereza nga ate olumu ababeera emabega w'ekintu ate balala nnyo. Kakati okujjako nga tuzze mu system etandika okuliftinga veil, okujjako akakaaya, okujjako kino ekibisse ne tulaba abantu abalala bali emabega lwe tujja okugezaako okubeera nga tusolvingira ddala ebizibu bya Kampala. Era nze nzikiriza bulungi nti okukyusa face mu Kampala tekigenda kumala kibuga kuwunya, abantu okubanja, enguudo okuba nti tezikolebwa. Wabula twetaaga goodwill, omutima omulungi ogw'okukola ekibuga Kampala nga capital city, nga tukkiriza abalondeddwa abantu bye baleese, ffe gavumenti ne tubiteeka mu nkola. Tekirina buzibu. Ndaba mu bigambo byo olaga nga agamba bano abali appointed be balina obuzibu ku bigenda mu maaso mu kibuga ky'e Kampala. Abakulembeze abalonde omulimu ogwammwe mugukoze? Abakulembeze abalonde obuvunaanyizibwa bwaffe obusookerwako
tufuna ebirowoozo kati nze ndi woman representative nfuna ebirowoozo bya bannakampala resolutions ezivudde mu council nezitwala mu parliament bwe nzitwala mu parliament awetaaga allocation of funds parliament neyisa ssente era nemabegako waerekeza enguudo zeyayisa neziteeka mu Kampala the roads committee eyakolebwa waliwo ezagenda mu authority ssente ezisobola okuyambako okubeera nga zitambuza ebintu ebimu ku bya Kampala naye bano ate aba council bayina ate amaloboozi bwe bagajja mu bantu bagaleeta mu council bakubaganya ebirowoozo ne bayisa resolutions ezo naye obuzibu obuliwo kati waliwo friction mu bukulembeze nti waliwo abakulembeze abalondebwa abantu nga bagamba nti abantu baffe bagambye kino ne wabeerawo n'abakulembeze abalondeddwa executive nga bo babagamba nti mugende mukole kino ne kino ne kino kati ebiseera ebisinga omukulembeze alondeddwa omuntu oba aweereza executive tabeera answerable ku bantu abeera answerable eri mukama we era ne bw'onooleeta ekintu nga kyetaagisa okukola nga ky'abantu ayinza okugamba kansooke nconsulting bakama bange kati friction eyo ebaleetedde olumu okuba nti ebintu tebitambula nga bwe byanditambudde so ekyo kyetaaga okufunira solution nti omuntu ono atandikirawo akomawa n'ono atandikirawo akomawa oba abamu tubajjebo tulekeko abamu okusobola okulaba ng'ekibuga tukiddukanya ffe kye tulowooza tekyandisinze obulungi bandibadde abakulembeze bano abalondeddwa abantu babeere nga tubateeka ku nninga nga nowabeera waliwo ekitakoleddwa tumanya nti bebatakikoze eki bebatakikoze naye kati ojja kusanga waliwo okwekwasa ng'oli ne baba takoze mulimu gwajja gamba gundi yakoze eki yalemesezza okukola kati okugjawo confusion eyo tubeeko be tujjawo tugambe nti executive ndaba tebaaliwo baveewo kati tuteeke bano ku nninga abalonde b'abantu waba waliwo ekitakoleddwa bwe ziba ssente tezibaweereddwa tuteeke parliament ku nninga bwe ziba nga zibbiddwa tugambe nti ani azibbye so ffe tulowooza nti eyo yeyandibadde solution ey'ekibuga Kampala. Nga tumaliriza honorable olowooza kiki ekiyinza okukolebwa Kampala okutereera ebizibu byonna ebirimu n'ebiggwamu? Okusookera ddala buli muntu alina okumanya omulimu gwe era n'agukola nti minisita wa Kampala atandikirawo akomawa executive director atandikirawo akomawa council etandikirawo era ekomawa bano baba kuyise mu lukiiko road mayor atandikirawo era akomawa tulina okumanya nti ono atandika nti bano balina power okuyita ono najja n'akola report abalina okuteeka mu nkola bateeke mu nkola bamembers ba parliament batwale ebintu mu parliament sente ziveeyo ziyite mu finance ezireleasing mangu mu council zikole emirimu abeetaaga okusasula kuba tulina technical wings awo mu KCCA abantu ababanja sente zebasasule mu budde kubanga twalaba ne kubeziba enguudo ti sente nyingi zafuluma nga zino basasula naye nga sente wezine nga baganya okubasasula era okwekalakasa ne kubeera kungi nyene ensonga zibaseko ne kufula ya parliament nga sente zafuluma naye nga baganya okuzisasula nti ate musooke mwewandiise emirundi emeka ate simaya bano ki ate tugenda kusooka ababalamitwe omutwe ku mutwe kati ebyo byonna tulina okutandika okubeera nga tubitunuulira buli omwaka olw'omulimu gwe mu biseera ebituufu ekyokubiri walina okubaawo goodwill okulongoosa Kampala ng'ekibuga tukkiriza nti Kampala ye capital city ye face ya Uganda nga boolaba bwe tulina airport bw'ojja mu nsi yonna osooka kulaba airport yabwe nomala n'ogamba njala kufuukako mu capital city tukkirize capital city tugikole tubeere nga tetuswala ate tuzimbeko ne ku bibuga ebirala kibi ki ngambala tugizimbye Mbale tugizimbye Jinja twongedde okugizimba tweri Karamoja tuzimbye Kampala tugyongeddemu amaanyi Masaka tugizimbye tewali kabi konna kakola ki tewali kabi konna kalimu ekyo so tubeere ne goodwill ekola ekibuga kyaffe tuleme kugamba nti balonda opposition tetujja kukola kuba kino kitwali tukiwuliddeko nti mmwe mwalonda ki nti mwalonda opposition kamukole ki kamuboneebone naye ate ogenda okulya ne gye babalonze olumu nga nabo bakaba nti bannange temutusonga muki luno naffe eno tukaaba olumu tebikolebwa buki bulungi so tusobola okuunderstandinga nti government esobola okuba ne challenges za finances maybe tusobola okuunderstandinga nti wayinza okuba nga waliwo ebikyalemeseza oba amateeka agalisiro agetaaga okutereezaamu but bannayuganda balina okufuna ekyo nti government n'abakulembeze balina okwagala okulungi baagala okukola ekintu naye maybe just balemeseddwa naye kati bannayuganda balina ekyoso nti bino tebaagala kukola bikole tuwulira sente bazigabana tuwulira zibbiddwa eno kati ebyo bwe biba nga tebivuddeewo n'ensonga z'okulwanyisa enguzi okuba nti sente abantu bazeegabanya nga twafulumya 4 billion parliament zikole ku nsonga y'ekiteezi nga tennaba kubeera ng'eyimbuluka kubanga reports zaali zifulumye naye nakati essaawa ya leero babuuza ani yali obuwumbi obuna obwali bulina okukola ku nsonga y'ekiteezi buli omu ata maaso kakati ebyo byonna birina okubeera nga bitunulwamu okusobola okutereeza ekibuga Kampala. Gavumenti egamba nammwe ab'oludda oluwabula wabula gavumenti mwafuuka opposition bikireetebwa
mukiwakanya. No ekyo kiba kikyamu okubeera nga okwayanya buli kimu. Nze kyemmanyi nti fenga abakulembeze yadde oli wa opposition oba yadde oli mu ruling government bano bannayuganda obalaba olabe bwe tubeera ffe mu parliament gye tutuula tulina abakulembeze nga bali mixed nga bamu babeera ba opposition nga bala bali ba NRM. Bano bannyini abalonzi be baabalonda waliwo abasobola okuyimirira NRM candidate omuntu n'agamba yadde waliwo opposition kanjira nsindiko wa NRM. Kitegeeza nti abantu baba mwesize nti asobola okukola kyateekeddwa okukola. So obukulembeze bwaffe si kukolera mu bibiina naye kukolera bannayuganda. Bwe neegatta n'owa FDC neegatta n'omulala avudde eri kasita abanga ayagaliza abantu be abalonzi tebasobola kumugjayo bw'abanga balaba nti abakolera. So tetulina kubanga tuwakanya buwakanya, tulina okubanga tukolera ffe nga bannayuganda tuwakanya ebyo byokka bye tulowooza tibinyigiriza abantu baffe nga babikayanyiza kuba ffe tetwogera kye tulowooza naye twogera abantu kye batutumye. Honorable nga tumaliriza ekisemberayo ddala olowooza gavumenti eriwo kati mu buyinza yeereeta ebizibu ebisinga ebiri mu Kampala netulaba ennaku zino. Ensonga eziri mu Kampala zireetebwa ebizibu bingi naye nga bwe nkugambye friction mu power kubanga nkuwadde ekyokulabirako nti ku council wokka abakulembeze bokka abaliwo ng'ate bonna balipootinga wanjawulo ekyo kyokka that friction ejjawo accidentally lwakuba waliwo bureaucracies oba eri meant to be okusinziira ku script eri mu kulembeze. Script eyawandiikibwa yali ya government kuba nti yali yagala kwezza ekibuga Kampala egambe nti ffe tukiri mu control kubanga be basingamu okubeera ba stakeholders ebintu byonna ebirimu byabwe. Kakati naye omuzannyo ne guba guyikira ekibuga kibalemye okukola. Kakati ekyo kyennyini ffe tugamba nti olwokubanga kyaleetebwa mu mutima mubi gavumenti okwezza Kampala nga ne wala wakyagiremye okukola tugamba nti ekkirize egambe nti ddiru eyiise kiganye Kampala tugitadde tugize emikono gy'abalonzi abakiise b'abantu babeere nga tukola kye bagambye nga bwe balina okukyekisa ekyutinga ne mu bitundu bino ebirala. Ndowooza asobodde okunnyonnyola buli omu ategeere kiki ekibadde kirina okubeera ki ekibadde kyetaagisa lwaki byonna ansazizaawo. Ate ye Kim Love agambye mbu ayagala abuuse bafuutu soldiers nti bo bali eno ku bigere mbu naye mbu mukama waffe ali eri ayoola mudiri gw'ensimbi. Mba njagala kubuuza zino enkuŋŋaana ono omwana w'ekisinde zaatambulamu zaagendamu zina impact ki? Omuntu gwayagala okujjako Museveni ali buleya omanya abana b'ekisinde temwagala kukulya mazima but this is the fact mukirize mugaane nti buli muntu alinnya ennyonyi n'ava e Uganda nga bagenda mwezi otuwa zaabwe balina facilitation ya $2,000 ejja $. Oyo mwana w'ekisinde oluusi mu kyalo yagendanga nga naye abeera facilitated. Mwana w'ekisinde mu kyalo Maria Antonento abo ba Lubongo ajjukira yali awalinga $1 atambula ku musayina kyayogera ne bamuwa $2,000 ejja $. Oyo mukyalo oyo Indrig oba yani oyo oba deputy w'ekisinde oba vice president w'ekisinde I don't know her name. I don't know what she does but so they're all facilitated $2,000 ejja $. Buli balinnya ennyonyi naye eno gye mujja muba mukimyeyo ki ekyo ekya UK convention okufloping abantu ne batajja kibawa ekyokuyiga wakava mu kifo all the time oza abantu bagamba basi bakuyisa lino bajja kwaniriza gwe wanawana babala hours wanawana bakola hours mumina accountability yamwe gye muyisawo mujja ne mufundraising sente mu bantu bimugenda okugabya ebimu mu Uganda terina nguudo Museveni mubi tetulina amalwaliro and the hospitals in Uganda just because some people cannot afford bannanga amalwaliro mu Uganda gye galina some people cannot afford neera ekiri Uganda kiri ne Bulaaya nti onolwa amalwaliro g'abagagga n'ag'abanaku n'ag'abamufuna mpola n'agafa by immigrants ge tusobola kyekiri ne Uganda nti amalwaliro gye gali but people cannot afford naffe nofuna amalwaliro ge tutasobola ku affordinga kagabeere masomero nti amasomero Uganda gye gali some people cannot afford ne wano waliwo amasomero nga g'abagagga n'abanaku amanaku balina amasomero gaabwe era nti bwetukisanga omaze osoma by'omaze osoma ng'ogenda mu university mu college naye nga tolina ssente wano era togenda unless ofuna government loan government nekuwa loan
naye ekyo si kyekikulu naye ekikulu kiri nti ono mwana w'ekisinde ebintu byagenda nga muzunga Museveni bwe mugenda okuggyako ali eno Bulaya gye muzunga aliwa ekyo kyokuzunga it's not an issue also kubanga ojasobola kutambulamuko n'ezo ssente ze mwonoona gwe omuntu nabaga ali facilitated $2,000 ejja $1 lwaki ssente ze munoona buli ddakiika lwaki temuzikolamu projects nemuwa bannayuganda mugamba Museveni mubi bonoona ssente naye but you two guys you're doing the same thing but in a different way I will still that lwaki ezo ssente ze mwonoona muguza tiketi z'ennyonyi musasudde hotel bode per diem facilitation okutambula nga bye mugenda okugaba ebimu bye mwogedde okuva mwatandika mu kisinde bye mwogedde bye temwogerangayo kintu kipya temwogerangayo kintu kipya okuggyako Museveni tetulina ngolo tetulina amasomero Museveni mubi dictator assa abantu asibye abantu ntofe bali makola asomani political prisoners ne muwanika emikono ne muko ebifaananyi what have you done apart from that what is the impact of your travels tubulya nno kuba natandika okugenda e Bulaaya okuggyako Museveni yeno impact gyenfunya wano wetutuuse okuggyako Museveni what is the impact and these people are just wasting money and there's nothing else. Bannabyabufuzi be bamu ba switch ne bwoligenda south wa noyambuka mu north nogenda mu east nogenda mu west bannabyabufuzi be bamu baddiya bonna bajjanga ba heroes bonna bajjanga like bajje kukununula bantu nenga tebalina kibazo kuna they're just making money. Bannabyabufuzi bakola bukozi ssente bannabyabufuzi bakola bukozi ssente bannabekisinde kamwagale kamugane teri agenda kubajja mu bwavu nti munnabyabufuzi taliyo banasabye bono nabo nonyisa nsanze bono nambuno mutambula muzikolemu projects ezikulakulanya abantu because okulabula kwamwe tekulina kyokugasa abantu when you just enjoying okutambula just enjoying traveling naye okutambula kwamwe tekulina kyokugasa abantu wabula you also exploiting people mbajjamu ssente nti musola simufaniriza senza kujjako Museveni wano mwasola sente mudaku muda naye gwakolaki ezo senza mudaku mudanzi zinnuma okufa gwazaako ki mwasoza abantu mudaku mudani nomaga kujjako Museveni and people are sending a lot of money sente yakadaama alanga basindika sente stop exploiting wananga abantu mulekera bannakisinde temaga kulya mazima naye nga babulira ne bannafuzi bonna be bamu basweeti munoonye kasente teri agenda kubajja mu bwavu ekyo nkibabuulidde bwoba mwavu noonya kasente munafuzi agenda kujja mu bwavu nti gundi kwange wadde wakisinde ennyonyo twaga nnyo oli mwavu kankwateyo $2,000 ejja $1 ndikuwe teri era bwoba tolina namukisa kuno ku nsi nga watondebwa kuba mwavu sweetheart gavumenti ne bwerikyuka emirundi 9 nga Katonda agamba olibeera mwavu genda beera mwavu mbwalwanirira abantu bali mulaifuzi kyalwanirira abantu oli wa ddembe lyo buli omu kubanga ayogera kyayagala kubanga ebeera personal opinion nenga oli ku NCK TV kugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo